Eddakiika zino ziri 3 ezakaita ku ssaawa 4 ez'okumakya ga leero oli ku 88 katonze 8 yaffe y'obujjajja nkulamusiza nate olwalina ku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2025 programu eyitibwa paalamenti yaffe nkwebaza okubanga yonna gyo tutunula ebintu bingi yonna gy'osinze okuwuliriza nkwebaza nnyo weebale nnyo weebale ddala ziri 3 ezakaita ku ssaawa 4 ez'okumakya nkwebaza byonna by'osobodde okukola olwaleero okulaba nga osobola okuba nga okyali muno kwekuuma kikulu nnyo Doyiro Katikkiro atugamba buli kasobola okukola ku Doyiro tambula mwetoole ennyumba yo omutima gwekangemu nti unaani nti yenze ennyini nanyini mu mubiri weetoololemu tunulira ennyumba yawe weetoolole mpola si kibi kula nti wekubanga oli mulamu tusooka ne webukeeredde buli omukaga ajja kubeera nga nakawanyunyulu kaffe webukeeredde kyekibaddewo webukeeredde mu ggwanga Uganda nga Dr. Besigye asimbiddwa mu kooti n'omusomera buto emisango gy'okulya mu nsi olukwe era mu butongole avudde mu kooti y'amagye nadda mu kooti ya bulijjo nga kati kooti y'oku ntikko nga kooti y'oku ntikko bwe yalagira Besigye mu kooti yabadde ayambadde masiki obukeeredde gwe atamusobodde kumanya byagenze yayambadde masiki namulenga ne wansi yadde ayambadde sapatu okulaba nti musajja wattu asobola okufuna okutambula era nga yavunaaniddwa yali sebeddwa butereevu mu kooti era yavunaaniddwa ne munne Haji Obedi Lutale nga baasooka okugulwako emisango mu kooti y'amagye omwaka oguwedde embeera y'obulamu bwa Besigye yakyankalanamu era bw'atyo yalabisinga si mulamu bulungi naye yalabye bukeeredde nga Dr. Kizza Besigye yagambye nti avudde ku byabaddeko ebyokugenda ntajja kulya kakati yandi okulya ngenda kuddamu okulya bamulanyina w'amagye omulala kigambibwa nti mbu bano kigamba nti okusinziira ku luyido oluwaabi faali yaleeteddwa liriko amanya anguzu kigambibwa nti Besigye Lutale ne Ola n'abantu abalala kyali obutaala wakati w'omwaka 2025 ne Novemba 2024 nga basinziira mu bitundu ebyenjawulo omuli ekibuga Geneva kiri Switzerland, Athens kiri Greece ate Nairobi kiri mu Kenya ne mu Kampala kigamba nti mbu baakola olukwe okuwamba gavumenti eno eriko ebyo nno ebibadde gye bukeeredde wabadde tunabitegeera njagadde otambule n'okumanya gye bukeeredde bibadde bitya ate bwe tuva bibadde eno Kampala tuva omuli okukuta ebintu bingi ne bisiriira ebukoto Masaka era bambisula bukoto nanyi kizimbe ekyo n'abanga bambya bintu ebifu bingi ebitomokedde mu ndabbambula omuliro butusantatula ebigere tutambula mu katono abami 23 America batadde pressure batadde akazito ku nsi eyitibwa Rwanda nti mbu ina abantu abali eri abaminisa bagamba nti waliwo okubayiikiriza mu nsi eyitibwa Democratic Republic of Congo webukeeredde nga bibiri eyo bwentandule kubigera ti webukeeredde mu America nga Trump agoyadde akulira amagye amugamba nti asagala kamanyira kamu General QC Brown amugobye si yekka n'omukyala Lisa akulira eggye ly'okumazzi naye amugobye sagala kamanyira ako n'abawummuzi naga nti nze saagala kundeetako ebintu ebitegeereka bulungi naye nga ebyo bibadde mu ggwanga lyaffe Uganda n'ensi yaffe okwetooloola gye bukeeredde nga ye Lord Mayor Lukwago naye akyali ku musibe nga gamba Besigye ekyokugenda ku hunger strike kati yagambye nti nga yali awakanya Lukwago yatugambye yali awakanya ebyaliwo January 3 mu nsonga y'okulaba nti General Court Martial yegibwawo ate bamutwalayo omuntu we nanti Besigye kyali Lukwago agamba kyali kimututte ku hunger strike sibamya hunger strike kiki hunger strike hunger strike okwediimba obutalya mmere ndowooza kikima hunger strike Lukwago nti kino yakikola omuntu we olwokuba bali mututte mu kooti eri ey'amagye kandi bibadde eyo bwenkomawo wano ekibiina kiri muyizi ekya National Resistance Movement mukama wakyo akikulira era yakulira amagye adumira amagye g'oku ntikko era president wa Uganda emyaka 39 yayise ba NRM member ba James Kakoza bano ba Sebonya bano nti bajje balabe nga
bateese okulaba etteeka ly'amagye etteeka lya ekkooti y'amagye bwekomawo okuddamu okukola emirimu gyayo. Era mbagenzi mwawaddemu n'aba FDC ne bagenda mu kiiko lwa NRM. Aba FDC bano wali olukiiko lwali kwogera kusabira Kizza Besigye Kavule tebajja. Kate wa Museveni bagenze. Ky'omukiso mulungi tuna Chief Whip y'anaatubuulira enkolagana ya FDC n'ebibiina ebirala. Kavule tebajja ewa Museveni bagenze. Saabakunzi kati yafuuse opposite Saabakunzi ebiira kirukwako. Saabakunzi era kyekyo Saabakunzi kya Luganda. Ate bw'oba tukunze waliwo okukunga obutakunga bakirete mu Luganda Lord Mayor. Obutakunga. Si bali yake sagala sajja bale ku kyabuli yake. Waliwo Saabakunzi atali Saabakunzi abeera opposite of Saabakunzi. Opposite wa Saabakunzi. Mwene muva musa Luganda jero. Abuze gye bukeeredde nga abakulu bano bazze bangi osazo obawulidde osobola okusobola nakanyono kafa gye bukeeredde osobola okutambula okumanya bintu nga bitambula. Nja kusaba Sebo Council isubusibwa Chief Whip FDC otuuse obubaka bwo obuze ko tulize Sebo. Nsaba mukulu Medi abatuulize na ku radio ya Ssaabasajja Enganzi mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda ne namusa Lord Mayor yatuuse era mbebaza okuba nti mubaddewo mu kaseera kano ke mulaba akazibu si mu Uganda mwokka ne mu nsi yonna bw'owulira ekiri e Rwanda e Congo ne Goma n'obuuza nti kakati ezo entalo zaaki bw'owulira n'omusajja mukulu Trump effujjo lyakola webukeeredde webukeeredde akyusiza abakulu b'amagye alabula Zelensky nti gwe dictator tugende kompola salawo leero yedize ebitundu naga nti kino ekitundu nkyagala nkikyusiza n'erinnya kakati abantu abagobaganyanga minya ensi yonna eri kuki ku bunkenke kojja wange ekibirige ne bamulonda ku bukulu ne tukuba engalo wano n'embuzi abafulumaati embuzi yange teyagiza yali ampa ddiba abafulumaati bagisaze amanya Sebo Sebo bampita Yusuf Nsibambi akaseera ke tuli mu kazibu emiramwa gy'otuwadde mirungi nsaba Katonda atuwa obusobozi obuteekako ettoffaali ettuufu. Okay. Lord Mayor Ssalongo kakoneka ku kkubo ngabo yali ngabo yabona Kampala ekyali Sebunye ekyali ngabo kirira yo babuuzi yeyongera manyi majja Sebunye ambulire balogomankadde Lord Mayor bali bamanyi bagikutudde bunwe wapi malamusiza nnyo abatuuliriza baganda bange bwe tugenda okubaganya ku nsonga zino muganda wange Medi ensi bannange mugiraba mwenna buli omu waali muleme kubanga abalaba firimu mbasaba mugoberere bulungi nnyo buli we muli buli omu waali mutege mubenga mukubaganya ebirowoozo kubigenda maaso buli mu boda stage oba muli mu katale oba n'abatembeeyi nga mufunyemu mutuula abamaduuka mu arcades abali ludda w'abalimi buli omu akubaganya ebirowoozo ku ggwanga lye mbabuulire ensi weeyimiridde bye tulaba ebigenda maaso Medi Nsereko Sebuliba njagala okutegeeza wetwolekedde wazibu nnyo semunjiyoga nti tusigaze ebintu bisatu komera kwatibwa komera kufa exile semunye gye batutwala eggulu kankubuulire kino bwe twabadde mu General Court Martial Jonga Court Martial kyaliyo yafa baganyigizi bagala komyawo mulambo twabadde mu kooti enakawa twabadde nakawa nga baleese Dr. Kizza Besigye naye lwaki ekigambo General Court Martial kize amagye nga gali wali nga waliwo abeekapisa ebukookolo Medi singa tubadde ku TV n'olaba ebifaananyi kakati bwe nasabye omulamuzi nti owange wano eno si General Court Martial eno tuli mu kooti ya bulijjo bano bagobe bave wano omukyala nagamba ati byamuyinze naye ekyo si kye mbadde njogerako ekyabaddewo ngenda okufulubawo nga bagamba nti ne Lukwago nno kuba bagambye awo ndi bagamba nti Lukwago ono tulina okugenda naye ayitiriza olugezigezi mu nsonga za Besigye ayitiriza olugezigezi goddako ekyo nabyo byonna tubyetegekedde kooti kusibwa kufa exile
Semuju zezo nsonga adisinze ku Semuju ko koti kufa exile oba eggwanga weriri awo sebo kulwa government Mr. Government biza kutuliza sebo bakadde baffe mbalamusizza kimanyi nti bannayuganda muli eyo buli mwafuba okukola byasobola okwaga tugamba ffenna tutandika okulowooza kukufa kudduka komera dasebo bwe kwata nkumbiyo genda mu nnimiro y'olima nga bwe bibadde bijja n'okuba so emirembe weegiri baagala okusiga ekifaananyi government yemmwe omuzungu agamba nti creating a storm in a teacup nti waliwo omuyaga naye ng'akunyumiza omuyaga oguli mu kikopo agunyumiza mu kikopo agaga nti omuyaga gw'amaanyi ng'ekikopo kyesunda kiti ensi tebeetyo ensi eyina ebigitambuza bingi abantu bana gye bali okay tumanyi nti ensi mulimu ababonaabona ate era mulimu abalina jojjuzi wano babadde bakava mu mbaga ez'amaanyi eri abagenda mu mbaga eri abagenda mu biki so buli omu alina bwali walabira muki omwezi n'enjuba sana so bwe tufunamu obujogoli kanonga buno ate tubutwala nti ensi yonna bwetyo bweri ensi yonna si bwetyo bweri bwe wayagala okumanya ensi bweyuguma serengetako wano oyita empondwe kirira awo yingirako ekkonga Kongo olaba ate ebiri eyo ti n'ekigambo ky'okuba omulamu okomewo ekabaali kati okomewo oludde olabe ensi nabadde ntungamu naye nga nti ensi eno nga omusana gwaka kawo kafuuwa naye nga ate abali emabega w'olusozi luli dduka kufa nga bebaagala bibeere wano nga byebiri eri so nensaba Katonda bireme kujja naye ate n'ebiriyo bikakane bantu bakakane entalo zirekerawo so nze ndowooza nti bino Lukwago byaliko ebirikalicho ate ebirikalicho etedde ebya Lukwago nali wano ne mugamba Lukwago kiche mukola mu kooti nga nakyogera nti they refuse to take plea ekyo tayakyogera poli kyeki okay abantu bawuliyo nga takibagamba nti ndi mu kooti muno naye sigenze kusaba kooti etambule nga bwetambula ngenze kuguguba so ebyo nabiri calculated kakati nga bwalinda twali kumuzinda twachogera tugamba tugenze kuwoleza mu kooti ya General Court tugenze kugikuba kigo kutaka kugisuula olambuludde bulungi akati mugenze kugisuula era bagisudde akati byaliko abyagala mwe mugiziza kati ate kati ensi tebeetyo amateeka bwe gakoma politics watandikira amanya Salongo Kasule Robert Sebunya Salongo bosinabufunamukama endekika ziri 16 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya ga leero tuyina Lord Mayor Yasser Lukwago Honorable Yusuf Nsibambi tuyina mukadde waffe mukulu Sebunya abo bali Mr. Government ni Mr. Government omulaba mute Honorable James Kakoza bona bajja twegatako Honorable Nsibambi oli wagga sansasire ku bakadde baffe abenge twafiiridwa professor niyo Kibirige bambi tusasira batata baffe bonna ba Robert Sebunya n'abalala bonna okufiirwa omukenkufu omubazi w'abantu Sajoni kizibu nnyo okuzaawo omuntu Mungu amusasira ku level eyo Mungu amusasira mpuliza okulubeewo nga Lord Mayor Yasser Lukwago Honorable Yusuf Nsibambi whip wa FDC in Parliament Honorable James Kakoza Mr. Government Honorable Sebunya Kibirige Mr. Government Honorable Nsibambi sabiti etambudde etya tuwe ekifaananyi kya sabiti weta mu byobufuzi mu ggwanga ensi etambudde etya webukeeredde nze nga omuntu nga Nsibambi sabiti entambulidde bubi kubanga mukwano gwange oguli ku mutima ne Dr. Besigye munene nnyo era bwe mulaba ebintu byayiseemu abatuulizeeyo mulaba ebitono alina emisango egisukka mu 15 Besigye yalina obugagga bw'otamanyi ekasangati bwona buweddewo ng'omuntu ne bamutira muganda we musaasizi nga wendi bwenti ku General Court Martial mu dakiika 5 ne Besigye tabyogerako ali mu struggle kifaananyi kye kinene
kiba kinene bwoga nti alina obugagga bwotamanyi si kituufu. Bwe yali tamanyi ng'omuntu bwe yakola bonna ne buggwawo mu struggle n'asigaza bukibiri naye ng'ate toyinza na kubyogerako. Kakati mu mbeera eyo eggwanga obukeeredde ebintu bwe bitambulira weewuunya nti bwe baba nga Besigye basobola omukolako ebyo ate ffe aba bulijjo abaddemu activism. Kakati omutima ne guba nga gwenyamidde. Naye mbadde nsaba tudde ku miramwa gy'oyogeddeko mu bwangu ddala. Mu kusooka ddala katono nnyo kannyanyula emiramwa gino mbadde njagala nnyo bukeeredde ku muntu wo Kizza Besigye ndowooza naye ekyenjawulo kyoyogedde byebyo. Ampuliriza Dr. Kizza Besigye sabbiiti eno yakomyewo yaleseeko mu kooti y'amagye yavuddeyo n'ota mu kooti yaffe za bulijjo naye nga kino kyonna kyaliwo palamenti fulo ya palamenti sibano gyatuula baayogera ku mukulu Kizza Besigye boogera ku statement ya President Museveni yagamba nti mulekera mugambe baleete kyebeta free trial instead of calling temugamba nti bate Besigye. President Museveni yagamba temugamba bate Besigye mugambe banguyirize ensala ya kooti banguyirize ensala y'omusango naye temugamba bate Besigye ekyo si kituyaga nti nedda ekyo naga nti kakati ebintu bibadde binjuka Besigye yali atuwadde nagamba mu ssaawa 48 naye abe-FDC tebalabiseewo sibambi abe-FDC mu nsonga ya Besigye ne bannammwe temuwulikise bulungi. Nagambye temwajje kavule ate olukuŋŋaano lwabadde lwa Museveni abamemba ba FDC wepinga bagenda bakuddukako bagenze kati batunanga abantu bano basambisa abiri wiiki eno yennyini maaso ga kooti yaffe yabiyitwa civilian court n'omukadde ne munnooli babasomedde omusango era omusajja gye batuuka najjo gyava mu kooti macho nga lodime balwana kagiri mu kooti eyaffe ey'abantu babulirwa tokyali mu ebyo. Era NRM nega nti kooti eno kooti macho eno ng'eyita yayise NRM parliamentary caucus sabbiiti eno President Museveni jo n'abasinkana ne bakkiriziganya bonna okulaba nti bakyusa kooti y'amagye ekomewo bakyusa obuwaayiro ng'abaliyo balooya bennyini kirekeze kooti y'amagye egenda kukomawo. Naye ebyo byonna abakulu bajja kuba batubuulira naye twagala kumanya sibambi bwengamba system Besigye akola ki ggwanga lino system emuvunaana ki? Ekizibu ekinene ennyo kyemmanyira kyentegeera obulungi ekya Dr. Besigye ku ggwanga lino kubanga twabeerawo n'enkiiko ze twatuulamu omuweekitiibwa w'Emmengo omulala kati era looya wa Besigye ne bakayuula ng'akalulu kaakaggwa akaasembayo ke baasibiranga Dr. Besigye Kasangati ekyavaamu Dr. Besigye y'omu ku bantu system nga muri kulembera President Museveni gwesinga okutya mu mobilization kubanga era baali bamusabye bamwe sente ze yagaane nnyingi ennyo nga waliwo ne munnamawulire omwamuli obubi n'omulamuzi nange ne w'ekitiibwa w'Emmengo nga kyeboogera bonna olyaga nti nyambaako neebake olyalayire okomewo nga Kayihura atakkiriza nti asobola okwebaka n'agamba Besigye buleno sina bulamu. Kakati mu mbeera eyo ekizibu Besigye kyakola kuzibula abantu maaso abanyigirizibwa bajyewo amunyigirizibwa ng'omuntu. Naye sebo mbadde nsaba nfana akadakiika kano mbwangu olwakansiiwa naye ndooza ne road mayor ajja katuuse ajja kaddamu kubanga ye lawyer ali wali kooti y'amagye kooti ensukkulumu Supreme Court tesalangawo nti batwale fayiro ziwulirizibwe mu kooti y'abantu aba bulijjo nga ziva mu kooti y'amagye. Bwe bakusinga mu kooti ento ng'eyo kooti eya ssemateeka eriko abalamuzi 5 ogenda mu kooti ensukkulumu ng'eriko abalamuzi 7 ekigendererwa kigamba nti 5 bano bayinza okuba tebalabye ensonga zino bulungi kwe bayita okujulira. Era bwe banga misango gya bulijjo ne bakusinga nga omulamuzi omu ogenda mu balamuzi 3 era 3 bagaana n'ogenda mu balamuzi
abaddirira ng'ekitegeeza nti eno kkooti ejulirwa baba baagala bagatta obwongo obusuuka ku mulamuzi omu oba abasatu oba abataano. Kati mu kino abalamuzi abataano kitegeezebwa nti bw'obanga gwe weemulugunyiza nga omulambisi wa gavumenti Attorney General bwe yagamba yali alina kugenda mu balamuzi 7. Kati bw'otuuka mu balamuzi 7 okusala okwa kkooti eyo otunuulira mbalamuzi aba kkooti era bonna baba benkanankana. Kakati ekyaliwo wano nti abalamuzi bonna nga tebeetemyemu baagamba nti kkooti y'amagye nfu bwe fufululu era teyinza kuwulira misango gy'abasiviliani gyonna era bwe beebiwulidde byonna byebeewulidde biba bifu bwe fufulu null and void. Ekitegeeza ffe mu mateeka ekintu ekiba kifu kiba kifu. Tuyinza gga nti waliwo fayiro ne fayiro zaali ki nfu. Obanga bw'okwata kazambi n'omukuba akawoowo kungulu n'owulira nga bw'owunyawo akawoowo naye nga kazambi. Kakati kino ekyo twogerako ekintu kifu bwe fufululu. Kooti esikumeka nti nfu bwe fufululu ne fayiro zaali nfu ge mateeka abalamuzi 7 baga kooti omu yalinga ali awo ne bonna baga nfu bamugemere yali awo kiti awo kakati awo bamugemere yagamba ate bonna yagamba gye fululu bonna fululu muinako issue gwe anti kuminako issue zo yes ku impeachment yakuyisa bubi naye mu kamalize nsibambi ekitegeeza Lord Mayor ali wana jatubule nti wetukomye kooti ensukulu bwega nti kooti y'amagye nfu bwe fufululu ne fayiro ezalimu zonna nfu era abantu bateebwe. Kakati omulamuzi omu kobe chief justice gagwa okulira saabalamuzi n'oga nti fayiro ezo muzizzeeyo mu civilian court. Kati omulamuzi omulala monda n'aga nti enzikiriziganya naye si kweyo nsonga ne ku byayogedde. Kati oyinza oga nti abalamuzi 6 bagamba nti nfu bwe fufu. Baali abalamuzi 5 abakkaanya ku nsonga eyo nti General Court Martial teyina buyinza. Rodime kanzi nja kujibu tuwe bulungi anti ajanya ekikiroke oyina kyogamba Monica Mugenyi Troje Chibita bebaga nga bali awo bebaali awo kati oyinza nti 5 wangula mujja kisaabu. Okay, tugende anti tuyambyeko tuyamba abantu yakwata enkata wali wano. Kakati ekyo nange kyenzikizia nyalo ekyo nti 5 ku 2 tube sure baga nti nfu bwe fufululu. Kakati omulamuzi omu ne munne yagamba nti fayiro bazikyoki bazitransferring mu mateeka. Waliwo ekintu kye tuyita ensala gist omulamwa gwa kooti oba kye bagamba ratio decidendi nti kati bw'osoma page zaali 2 bw'ojjamu omulamwa gwina kubanga paragraph emu tewera page kiki kooti kye yasalawo. Kooti ensukulumu yagamba nti kooti y'amagye nfu bwe fufululu bukwatagana okukozesa abantu aba bulijjo. Nsiwami nga lawyer agamba nti kooti bwebanga basalawo nti nfufululu ne fayiro eziri zonna nfu nazo nfu. Kakati omulamuzi omu bwaga nti era bazitwale mu kooti ey'aba bulijjo nga bali 2. Kooti ejulirwamu tebagitunulira ku mulamuzi kyayogedde omu, otunuulira abangi kye bakoze eki kye basazeewo. Kakati abangi tebasalangawo nti fayiro zino zigende ziwulizibwe kubanga nfu bwe fufululu. Kakati gavumenti neyeekwasaako akayogerwa mu mateeka bano baloya bayinza ekinyonyi bakita obiter dicta nga by the way osobola kigoberera oluvannyuma naye nga si kyensalawo ya kooti. Kati bano batukutte fayiro olizi baga nti nfu bwe fufululu bazitutte bazitereeze mu mateeka. Tosobola kuvalidatinga bakita validation kutereeza nalite ekintu ekifu. Kazambi bw'omukuba pawuda oba n'omukuba akawoowo tava mbwa akazambi era oli bwamulinnyamu agati ninye mu kazambi akawoowo abatakyakalaba. Kakati ekigenda mu maaso kubudiisa bano baagala kukola ekintu nti batutte fayiro ewa DPP. Omuntu ayitibwa DPP omuwabi wa gavumenti yalina obuvunaanyizibwa ku misango gyonna era walina okubeerawo omuntu azze neyeemulugunya oba gavumenti oba omuntu owa bulijjo ku private prosecutions
n'agulawo fayiro n'akuyita era baga nti banziguddeko bampadde samonisi n'ogenda ku poliisi ne bakola fayiro n'owa empozayo netegeera ye n'azisomamu naga kino kye baleese tekiri mateeka oba kituufu oba si kituufu naye tokwata kooti fayiro enfubwe fufulu n'ogamba enkyati kati babayise ate babataddeko emisango egyo gyennyini kakati bo bakoleddewa statement gw'okwennyonnyolako ate nga constitution ebagamba muno okufuna fair trial kakati gwe DPP akulira okuwaaba kiki ky'osinziddeko ganti guno omusango gw'obataddeko si guno nga tobawulizzaako atol so kakati kibasebo ne banyabe kigenda maaso kunyigiriza era olaba ekyabaddewo sebunya tumalize eno katono ekyabaddewo sebo nga kino kikulu nnyo eyo kooti y'amagye si kooti eyo kooti y'amagye si kooti era nze ekibuuzo kiri ku ekyo kigamba nti kiki mwogera ku kino okulaba okay kooti ya wetulagawo nze sinenya bano abagenze mu kooti eya bulijjo kubanga kiba kitegeeza nti mugendayo ne banyonyola obufu buno amanyi gadakoza mu kooti tolina bojja bunyonyola ngakimanyi fayiro ziri nfubwe fufululu abavudde mu kokasi abakokasi omukulu yayogedde n'aga nti ye tasobola kubeerawo nga kino ekyasaliddwawo kikola mu Supreme Court kubanga obutebenkevu bwa Uganda buyimiriddewo ku kooti eno kakati kooti ya Supreme Court bwe yali esalawo teyasalawo ku biwandiiko bino byabagamba kukyusa yali asalawo ekintu bwana Medi gwe speaker nsonywa nenjagala kigamba kati goyinza obutakitegeera ne mukulu Kakooza zebuzi wano nga kifaananyi kakati musajja mukulu takitegeera kyamateeka kino ensoma yakyo ebyo bifu kakati kankubulire wamma nabikola wabisomesa nebikulema bikola no mbadde ne fam lukwaga kubulire nze naso tolina byokola ebyo bifu nze nagenda lukwaga kubulire muba ekooti yasooka ya kooti basho nze nalyo ne lukwago ne balaka nga nze roya kakati ebyo byonna tubimanyi nina legal farm fe nze ne bambabazi fe twasoka okukola the youngest legal farm nina legal farm ye yasooka mu Uganda kakati ebyo byoyogerako kyembadde ngamba bino bitwogera kyembadde sikumujerega ne kyembadde njagala okugamba constitution waliwo constitution ebeera mu mpapula gyosoma ti constitution egamba kino girina but constitution entuufu gye bayita constitutionalism and rule of law lukwago gyayogerako ebungereza constitution si mpandiike naye waliyo constitutionlukwago takimanyi si lwa bubi tosobola kimanya nti constitution gyali twogera kajaga constitution egamba ki bye babawadde nti bagende bakyuse si kawaayiro kano ke mugenda okukyusa mu bigambo constitutionalism is a spirit mutima spirit and conscious substratum of the law etteka ligamba litya okukyusa kooti bye yasalawo saagala eryo article 92 nkiriya naye osobola gijjamu oyo aba asobola gijjamu naye the conscious and the spirit and the constitutionalism ekugamba tosobola kuba na kooti yonna whether written or not etwala civilian mu general court martial which is a disciplinary committee. That is constitutionalism and rule of law. Kakati bano Bakakooza ne banne bebadde bagenda kuleeta ebiwandiiko kooti byaga nti kiriani constitution ekyuse nti ako kajeemu akawayo ako kajeemu ako baga nti tebasoma amateeka tebasaba gasoma teekamu nti oli ajja kuba yagasoma naye nga amukulira ame commander where there is a spirit and substratum of the law, the gist I'm prevailing over. That's unconstitutional. Your constitution. Your constitution. I taught this. I studied it. So it is anti-parliament jagambo kola. Yo egena kukyusa na mateeka gana agachi. Ekipapula. Baja uwanti. Baja musemateeka. Oli don bakulide nti yagakola. Kakoze gakola. Na bali RDC bagano bagakola. Ngakakoza. Kakati oyo RDC. RDC bali 50. Gwensibambi off this tower na satumu. Baba yise mukoka sijinyaga okubulira. Ewatali na agenda. Baba buli tugenda basimbaka abantu. Kakati basically baba gambye atakkiriza. Bagenda basimbaka abantu. Kakati ngoda ku bino byo badogamba abefu this
Saba abaddeyo n'abadde Entebbe njogera mannya sigenda gakweka nze ennaku 2 bakulemye kubipinga date workshop date management workshop n'aba date network ennaku 2 zonna okujjako lwe navuddeyo nga kimpitiddeko nde mu parliament ku kino ekintu ky'abantu basibidde ab'obwereere natudde ne Owen Roth inja dizinga lya kizungu ne FDC n'entwe ne Honorable Nzima n'entwe ne Bakabulindi Honorable ne Gafa Busa nenze natudde da Owen Roth nende yizinga ekintu nga babaweereza tuli awo ne babaweereza message ndi babeetaaga babajjeko ebintu mu nnyindo bagenda mu caucus ku Friday ya covid covid gena maso kakati ekyo serious njagala ndifendinga epate yange ogwengerothi zinenyimuka ne bagamba temuyinza kutta meeting eno nene tunulira ebbanja nebiki mudduke ne baga nti aha sebo olabye baga nti n'abali ebweru bw'otojja bagenda kuteekako omuntu message nagisomye mukulonda okujja kakati mbandi awo omusajja mukulu ansinga kanzika edakiika zizino ziri 38 zakayita ku ssaawa 4 bannayuganda mwene ekipya kino tubanjulira Lukusola Power abalina kalonda yenna akwatagana ne sola balina battery empya ya sola esokedera mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangala emyaka 5 beddo balina offer eri amasomero amalwaliro bank n'ebitongole ebirala bingi gwayetaaga okukendeeza ku biru z'amasanyalaze olina kukola kimu kyokka kugula super capacitor eno waliwo ga single phase 3 phase ku bbeeyi entono ddala bannafana basola power balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kaladi mu nzikiza bakuwa sola amataala naku 9,000 era bagenda okutegeeza nti abayina sola okuli TV 7,500 byonna bino obikola olubya kintu eki kulaba nga wona biru y'amasanyalaze bannaffe bazze tujuna abalukusola power basanga Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road ekisinga namba 7 Kampala basanga ku Lubaga Road ekiwe ku hotel etibwa G1 Hotel bwe wabuze okubera ku simu 0758 15 19 14 ampuliza tuli wano mu program etibwa Parliament yaffe abakulu abali mu studio kuwa endaba y'ebintu Lord Mayor Silukwago Odevisu Musibambi James Kakoza naye atuuse Mr Government ate ne Sebunya naye Robert Kibirige naye Mr Government okulaba nti batuusa ku government ojja okutangaza ebigenda mu maaso so mulamwa gwe tuliko oyinza okugattamu tuyise democracy and human rights mu Uganda olwaleero demokrasia atambula atya n'eddembe ly'obuntu litambula butya buli tugenda mu kulonda tubeera mu mbeera efaanagana bweti buli tugenda mu kulonda myaka 4 naye demokrasia nalese balooya bangi leero okulanda batuusa ensonga zaabwe naye ng'ensonga democracy ne human rights tukibye nga tiba Dr. Kiza Besigye tunde kooti y'amagye yavaawo omunamateeka tugaa nti kooti baba yaveera ddala nevaawo kitegeeza nti ne byonna ne fayiro zonna nfu byonna ebyaliyo byonna byafa naye tufunye kutaputa wabannamateeka naffe okutawaanya honorable Lukwago nkyali wa mukulu Yusufu Nsibambi ambagamba kooti yagamba mubate abalala bagamba ti nedde president agati tebabalimba tetugamba nti babate kale ekituufu kyetuleme kufuna Nsibambi mwabasoma amateeka buli mwatugamba birala fe ababulizi gavumenti tukoze tutya kakati mu ddakiika emu kyembadde njagala abatuuliza mutegeere mbadde njagala omaliza akantu kali ak'abantu bo ngenda bamaliriza mukulu Kakoza Anton Akol owa FDC yagenze mu lukiiko lwa badde musaba mukulu Kakoza mpemu akadde mu ddakiika emu kyenjagala mutegeere nti okujulira kuno tekwali ku Besigye ng'omuntu era zebayita ground zizijulira temuli mu linnya lya Besigye kwali ku kikooti okuba okuloza nti kirina obuyinza kakati kino kiga nti kooti bagamba nga babate egamba ekyetambula mu kooti eyo kyeyali ena okusalawo era president agati bwanguyi ansala okusalawo abantu okufuluma
kibaita self executing kooti bweba atone jeno nga gwe wajulira atone jeno oli muntu kubajulira kooti negamba bino bifu ate nga gwe wa government amagezi onajiwa bwe magezi nti bitubadde mu kooti egambye nti bino bifu abantu ne bafuluma atone beno kiriyowa kati gwe bobakwatira ku gate otereze ne bakola statements ekyo kyawufu nere kitu bantu baga nti bano balukwago tebagenda maaso kulaba kooti abantu bana batabatya balwawo kisibiri oli yagambe kati abantu abo kisibiri namba tanabbo omulamu agwaga nti kooti nfubwe fufululu kati gwaliyo nga atone jeno gwoga nti batuga nti nfubwe fufululu nze mu wa magezi aga government mateeka batebwe wona gye bali kakati embeera yonna abantu abagye bali ng'ojje kuba babeesiye ng'obaggyeko batute mu civilian bonna abalala abaliyo bonna obaani amanyi n'atamanyiddwa kati mbadde njagala njogere ku kiri ekintu abantu bakuleme kuwipinga ekinene nnyo basebo ne bannyabo bannabyabufuzi bano si bangu ate wafana bali wano kojja wangu eyinza okujjako kubanga engeri gye yakolamu politics we yamukola musajja kikulu abalala akola kimuyisaawo kakati bano bakulu bannange betwadde nabo nadde ntudde n'ogwenritho twayogedde byonna bwe nayogedde nga ngamba kooti eyo ntesobola kuva ku mulamwa abantu bagende mu kooti tumalize banagenda mu kaseera akedda nga buli muntu agali ogwenritho n'awanika omukono n'agamba chairman tugalewo olugi bano agende mu state house kulya waliyo kiki lwaki kokasi enyigiriza oyo yinyine ampulira ne bondi coding bagenda kulya bakabulindi nagezaako okwogera smart nnyo nga bulijjo nenga musajja mukulu alemedde atambula olumu kinawolovu kyani batatambula nga niye asekere no wansi ate tavaayo onzima yambadde wano ku left onzima n'agamba nti eyo gitulega tewali kyo newa lwayinza obutagenda ne bwobeera aluwa wakiri opangisa ennyonyi kubanga oba ofulumye kakati mu mbeera eyo abantu batano bakudduseeko ekyo kiri ani constitution ate bangi nalebe bataano nze basuuka mu bataano nabano abalala batanda bakudduka bemuulya boogera babeera waaniita bwe bati tosobola gwe kubagamba na kintu abo bonna bemuwulira osobola okuboogera omukoomu actually ndowooza ng'ogyeko ani wadde ne shadow cabinet yonna eyabanuupu nabo baliyeeyo kakati embeera eri mu parliament mwesi gye muwulya si yetambula eno era na bino byennyini senga bya security ballot mufuna zero opposition zero nga buuza nti ate gwe tomulindakubanga kubanga kati gwe newoyita okulonda ne bwoyimirira emirundi 7 tewali n'omu akulonda wabula bali bamanyiddwa olugira nti gundi tigundi buli kiseera n'abadduze eno n'ayogera bino n'ayogera ebitakwatagana n'ayogera n'avumirira kino ebitali ku mulamwa ekiri ku mulamwa yensi mwetuli genda mu komiti tobalabayo genda mu shadow cabinet tobalabayo kakati bano mukulu Lukwago ne bw'aba ayogedde ebyo byakwogera bano sente ze batadde n'okutiisatiisa mu bululu tozirabanga waliwo omuyindi yagamba alina ababaka 103 kati yeewanye yaweza 17 era bw'oyogerako bwoti n'oyogerako nti oba ekizimba akipangisa bwati nga bakubira esimba assistant bentisebo tugenda kuteekako gundi tugenda kusimbako omuntu kakati nga naawe osirika kakati level eya parliament mwogirowezaamu okuwangula nkyamu abantu ababulijjo system gye mubadde mukutte yeyo system abayaye ffenna mutugobe mu system enseterere waliwo obuzibu bunene nnyo kakati bino byoga nti okubipinga abasajja amabanja agali awo ffenna ge tulina abasobola okugasolvinga kakati ogenda eggulu bwana Medi bali bo bayita nti bakwano bo kubanga nawe ogamu nabo manyi bakwano bo omalayo n'ennaku 7 nga tobalabye ababaka ba parliament naku 3 basula mu hoteli balinze oli kakati nsibambi atalina akajuko bojjabo temusajja kati sina mafuta buli omuleme toiza mugana genda kati ate omugani togenda mu state house buli yagenze mu state house kuba bana abaka babulijjo baba wadde $5 million bampakanye
isibambinga nyingi abaffe abamwe agayi kakati babo bamanyidwa tobakanya bwakanya kakoza nze sinza kujja kuli anti bukoka sizi bazigabira nze byenkubulya mbikubulya kakoza goli wa FDC abagenda mu luje bazuwera linda ko gatono wonati abamanyi oli mukama waabwe kakati abagenda amuru tewalaba ko kataminga kaliko dola ezifuluma mu kisawo ku fundraising wali olebye fundraising eyo opposition nga aze okugitundulira nga omugenyi omukulu ye speaker wa parliament we NRM najja ya masati ga yero aga NRM nga abantu bakubengalo kakati basebo ne banyabo tuli mu kiseera kizibu okulwanyisa nakyemalira si kyangu okuwa obukulembeze buno si bwangu era binagamba ba Mayor Lukwago mukomewo ekibira tikina mutawana biri bye mugenda okukola era bye bimu ebitambula bibanyigiriza era bye begenda okukola ki kakati lwakyoleka ekintu ekibadde ekiriwo ng'agudde olwansi bambi omu oba babiri botakiziganya nabo era wali ensobi emujje kubanga in principle fena tukwatagana naye temujja kgenda eno mfunye omukisa Mayor temujja kgenda mukole ekintu box ekirala nga nabino bimbadde mukola babirinyirira era tajja kubakkiriza ajja kuloba obukolyo bonna nti oli bamukutene munduwa kubanga amanya amanyi gatambulirawo ate yandi badajja ne tukwata temuyinza kuleka kintu kisudde omuntu wansi omunafu bwati ne muga nti no FDC abasajja befudde bakikola mu lujjudde ati kati babayise nze kamba buli n'ekyo basaka kyogera mu lujjudde bangende Masaka ne begatane Senyonyi nankubira naga nti badde noonya poa ne takwata ate emirundi emingi tebajja njagala abakulembeze babiri ye yampulira kati ne wanza n'okuba Senyonyi njagala Nandala ne Patrick Amuriat baberewo saagala balala njagala abakulembeze babiri kalero mukusaba kavule nze deputy president mu central nangamba tekirabika bulungi gwe kujja kubanga olina mu shadow aboka bondabira power nenkubira Amuriat nangamba akomawo ku lwakusatu alina gundi jamanyi ne ba elders kubanga ayagala kwesimba waabwe nenkubira Nandala takwata nemuwereza message ku nsonga eyo kati olukiiko lubera wenkeera ng'oli yasabye abantu babiri naye namukubira emirundi ebiri nemubulya nti nsinga sibafunye nga kinkoze bubi kati tewaliwo baluwa yawandiikibwa ku FDC before nga toyinza gamba nti kati ate gwe nsibambi olinga amaze okwogera nawe ogenze mu lukiiko ani abiri abayise lwali kitibwa ani yakubira Simon leader opposition Senyonyi basookawo olukuŋŋaana kati oluvanyuma ebintu bigenda okujja namugamba nanga nti ndandija twasazeewo babiri abakulu kaka that level mba ndaba ku TV nga ndaba buli muntu yena aze abe katonga abaawa kakati mu ngeri eyo toyinza kunenya wakyaliwo obuzibu temukolagana bannammwe ati wakyaliwo obuzibu n'okutereezebwa ku leve eyawagulu kati nze ku leve eyange ekyo nkibayogera amazima olukiiko lwayitibwa nga bayisa abantu aba Nandala ne powa abatakwata era nange ne driver wange ampulira ku mutima mbadde nsirize ate guli powa mukubira omubuuzi kale anakinyiga nzijawo kamalize kakole full stop yes powa wamufuna powa yali tasobola ku delegating deputy president anjo nyangamba okay mukubira ogambe onyangamba don't delegate mukubire wali Senyonyi yagamba zinaliwo no ku delegating to delegating road mayor walidi yali mbondoka nganze ngami kanyera genda yo lwensonga ezo my secretary assistant secretary bamita Najemba mukubire kati ne director wa opposition emirundi esatu nga mukubira olukiiko lugenda kubeera wa njagala mbe delegated Senyonyi nagana oyo mvuka director yagana anti wali simu yiyo amukubire road mayor zindi musajja mukulu kusinga emyaka kanzije katono sisobola kuva tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM
Lord Mayor gwino muzindalo. Kankubira kino senyu. bwe kiba omubuuze nti sibambi mwakiziganya kya kwekyo. Kankubira senyu. Nigena maso. Mayor. Twagala owekitiibwa Ssenyonyi atu kubanga nze ndowooza ebigambo ebyo kifaananyi si kitu ekyo si kitu Ssenyonyi njamuleta ku bbalaza. Nja kugera ne management tumulete ku bbalaza kiriza obagana muganda we Ssenyonyi. Lwaki wakkiriza befuti zikujja. sijja kutandikirawo asigambe sikye kumulamu sebo oduma ekyakoleseza kirala okimanya abantu babuulire kakati omulamu asijja kudda mu lwobudde omulamu wangu tegera nja kuzingazinga mu kigambo eki nze nagambye democracy and human rights democracy and human rights lwaki tuli mu mbeera gye tulimu olwaleero ku nsonga za democracy nga bwe ziyimiridde ne human rights abo bootandikira medi ekigambo kino nagambo jja kikwatanga nnyo mu kitegeere bulungi ekigambo kudita kigambo ekyo bwe tunakitegeera tujja kumanya obuzibu bwe tulimu abantu balowooza nti amagye gamala kuwamba pulezidenti atudde mu ntebe era betwalabanga nti bakoze kudita ne bawamba Algeria na kati West Africa bibaddeyo nnyo Mali Togo wabaddeyo ku nnyingi yembeera yaayo Burkina Faso naye kudita esobola okubeerawo nga gavumenti eri mu buyinza ewambye gavumenti ebadde entuufu eriko gavumenti kankitweke mu mbeera enayanguwa gavumenti ng'ewambye ssemateeka kasita gavumenti ewamba ssemateeka ebeera bano abaagenda mu nsiko bwe bajja ne bakola constitution empya ey'e95 kino tujja kukiddiŋŋananga nnyo baakimanya ne bagamba nti tetwagala kuddamu kulaba ng'omukulembeze aliwo awamba ssemateeka ne bakola gye bayita article 3 egamba nti omuntu yenna anaakolanga ekintu ekimenya ssemateeka ajja kubaziiza omusango bayita treason. Medi tewaliyo mu nsi yonna muganda wange nsibambi ono plead mu nsi yonna tewaliyo ggwanga liyina constitution erimu criminal offense tekibwayo tekiriyo era ekyo kyali criminal offense nti nga penal code nti singa onookola kino ojja kubaziiza omusango era ojja kuvunaanibwa ebyo bibeera mu penal zetuyita penal laws constitution ebeera mu principles eziri refined eza waggulu erimu criminal offense gye bayita treason mu article eyokusatu nti omuntu asobola okuzza omusango gwe bayita treason kwata ssemateeka kakooza era omuntu oyo asobola okuvunaanibwa omusango gwa treason bw'oba oyagala njikusomere mu lufuutifuuti ng'obudde nkyabulina iyo ssemateeka ono uyo mubawadde weebale nnyo somaawo si chapter supremacy of the constitution bikulaawo kanzije nga boosi bikula CBS FM eddakiika ziri nnyo zokka zibulayo okukwera essaawa 5 Lord Mayor nkuwadde ssemateeka wuuyo kyobadde yogerako abantu article 3 clause eyokubiri egamba bweti any person who singly or in concert with others by any violent or other unlawful means suspends, overthrows, abrogates or amends this constitution or any part of it or attempts to do any such act commits the offense of treason and shall be punished in accordance to law. Ssemateeka wange tekiriyo mu nsi yonna nti ssemateeka abeeramu an offense creating provision kankyogere mu luzungu kiriyo tikyenkunyonyola egwo omusango gwali badde mu penal code oba walala naye okutuuka abakola ssemateeka ne bagamba nti Lord Mayor oluzungu lungi kyenjagadde okunyonyola nti ogwo omusango gwa treason ogw'okulya mu nsi olukwe mu Uganda teguliyo oguli mu constitution mu Uganda teguliyo uliriza gwali badde mu mateeka malala aga bulijjo aga palamenti naye bannayuganda we baatuukira ne baguteeka mu ssemateeka
nga kiyitiridde nga kibayitiriddeko ne bagamba nti katukiteekewo nti omuntu yenna anaamenyanga ssemateeka ajja kuba alidde mu nsi eyo olukwe. Kaakati olwaliro kye tubonaabona nakyo nti abali mu Uganda bakola, abakulembera ba Mwami Museveni bakola ku ne bawamba constitution ne balya mu nsi olukwe. Era kyovula abantu bw'ogamba nti okyajinga gundi Besigye treason, abateekeddwa okubeera mu kaguli treason. Bano abagenda mu parliament ku Tuesday okola amendment mu UPDF Act basazeemu ensala ya kooti nga article y'ekyenda-mu-2 egamba police article y'ekyenda-mu-2 tugisome naye mu lufuutifuuti omuntu agyewulirire agitegeere. Do not enact any law. Yes, egamba omuntu akitegeere bulungi. Page 87 oba obikola nagisomyeko ekiro. Page 87 bikola page 87. Naye agisoma ali ku budde bwe kwagisomera si bwanji. Si bwo. Kako page 87 obikola. Olabye wagulwa? Owadde paralegal letanze nyangu we wali. Retrospective legislation. Soma uchenda chena musa. Parliament shall not pass any law to alter the decision. Musemezo muzenda. Chedemu. Article 92. Page 9. Heading note, restriction on retrospective legislation. Parliament shall not pass any law to alter the decision or judgment of any court as between the parties to the decision or the judgment. Abekabungo bakitegedde. Yes. Principle munti. Bano baga nti parliament teyina buyinza buyisa tteeka lyonna liyinza kutaataaganya na kujungulula ensalawo ya kooti. Kiriwa kiwanuka akimanyi kino? Bulungi kiwanuka. Attorney General. Akimanyi kino? Yali King's College Buddo najja ku Makerere College n'ayingira Makerere University n'ensoma naye amateeka nali mu kiraasi emu naye y'omu ku baana abagezi be twalinanga wali kino akimanyi yakapracticinga myaka 27 nga nze mu mateeka akimanyi naye abo bonna bali mu buwambe nga bolaba n'abalamuzi bonna gye tubadde. Justice Singiza yagambye mujje wano Besigye ayinza okunfiira mu ngalo naye teyagaye bamutwale mu ddwaliro yagaye muzze ruzira no musaasira busaasizi twagenze wa Justice worship Nancha yagambye ati Besigye tebamu yaluwe biragiro nti Besigye bamuleete mu kooti kulokutaano kulokuna no sibamulese ku Buganda Road kulokuna bamuleete na yawadde ruling ku Buganda Road munsikirize malirize tugende sebo ne tumugamba sebo abo bakangavula batali naka bawadde ensonga kitte bawadde ensonga yonna dabo benyini tebazze nemuga kali nyabo yise ekiragiro bakangavule naga nja kulaba kale lwaki tebamulese ye Nancha wakazi watu musajja watu byabashaija Andrew no zono si Andrew ye ani oli byabashaija wa makomera Johnson bwe twatuukayo n'agamba bannange mukimanyi nti prison zegenze kufuuka rogo force kiki ekisimbula bamawale tugenda kufulabikanga bamawale kubanga Prisons Act mu section ey'esatu egamba nti okusibira omuntu yenna eruzira olina okubeerawo nayo remand warrant kati ate nga tebalina remand warrant takatsinina teeka mbwe musibidde naffe tufuuse rogo guno namuta ate yamuta kiwanuka Attorney General n'agamba kyawo yawandiika ebbaluwa nga Supreme Court efulumye n'agamba nti Chief Justice tubuulire file eziva mu General Court Martial tuzitwale luddawa. Chief Justice n'amuwandiikira kati bya bbaluwa wuliriza n'awandiika kiwanuka yawandiika ebbaluwa negende wa Chief Justice Supreme Court yagambye file za General Court Martial tuzikyusa kati tuzitwalewa. Principal Judge n'awandiika nti Chief Justice naga muzitwale wa Principal Judge. Kakati Principal Judge baluwa ku baluwa naye nasoma naye naga nti ezo ensonga zaani za DPP naye n'awandiikira ba state attorneys baluwa nammwe mulabeeyo gye muli naye n'awandiika akabaluwa. Kakati buli ali mu office kasa wandiika y'akabaluwa nga yejjako bwejja ensonga lwakuba nti tuli mu kye bayita ku abantu Mwami Museveni yawamba ssemateeka
ekintu kye twabagambye nti Museveni lwaki ali worse than Obote ono Kakoza yali wa UPC Kakoza yalina emeka 8 laba tugende kankinyonyole kino saagala kugamba nti koza allegation ono nali naye Kampala High mwene mwali Kampala High yes twali Kampala High wa nusu ewasali nze sali mu nusu please mwene mwali ba UPC nedda sebe ekyo nze ono yalinga wa nusu ono yali chairman wa National Union School Students ngabera ne kapisto omanyi ku myaka egyo ng'alina kapisto mu kiwato nga yemukumba wallahi tallahi billahi nkubulira tewali nga wa nusu agenda mu kirasi nga talina omwana nga tulina omwana bulira gwe nemukuye ono nemukuye ono twaberanga naye Kampala yinga alina kapisto kakati naye tudde ku nsonga eyamba bannayuganda amateeka kyembadde njagala okulaga ono yadde baakola effujjo bwe lityo tebaakolawo kye bayita family rule ye point endala gye tulina yadde Obote yakola gundi gavumenti ye yalimu abakyoli bangi babaziriyo batito bani naye abakinsmen teyakolawo family rule nti akutta omwana kati mu family ya Kaguta Museveni Jenno muganda we Salim Saleh Jenno n'omwana mu Jenno ekyo Obote teyakiko amini kale yagezaako akuza omwana we naye yakomaawo ne Obote wano yayinayo muganda we akena musajja watu akena doko teyafuuka ko na Jenno nachi kakati n'ekirala kye tubonaabona nayo nti kyembadde nkugamba nti family rule family rule yakola ku semateeka kati Lord Mayor aboyo bali mu mateeka ebadukanya amateeka singa nfuna akadde yes madde nkunyonyola nti kati ebisalibwawo ebigenda mu maaso olaba ebiri ku kitebe kya Nuupu olwaleero okuwambayo tewali teeka lyonna libagoberera nalabye Lukisoke kituma fenga poliisi nga fulumya statement fenga poliisi tugenze ku Nuupu tukoze saaki ne mugalu lwaki weetuuma kyotali ekyo Lukisoke sibe babirimu majje ge gali wali akomandinga ye mwana wa Yoweri Kaguta Museveni ye CDF so poliisi teyina na basajja batu tebalina kuza byakagaba abasi byakagaba oba yina ni kyamanyi ekigenda wali ku Nuupu so tuli mu buwambe obwaku eyakolebwa family eyawamba semateeka kakati awo tosobola kubeera nagundi na human rights ne bino byonna byowulira ne demokrasia bino byonna byowulira ebigenda mu parliament nalabye Obuwa naye nga yerimba Obuwa bamuwadde kapapula alangirira nebyo byakokasi bagenze kutongoza ne buno obusente babayamba bbawo kubanga Museveni asobola ne bba kuba kibooko n'abiisa yali akubyeko parliament najjamu akawaayiro aka age limit parliament yajja najowenyula kibooko yonna abesefusi nga balumbye nga biseere bye bakulembererwa mutabani n'olwaleero obukadde 5 nsubambi bwagamba bwe babwa uliriza babayambye na buyambi yabadde asobola okuba wewenyula kibooko nga parliament nga tabawadde n'ekikumi kakati bagenda kukola ku Tuesday bagenda oteeka bajja ku Lwokubiri kuza kotimasho y'amagye kyekiddako gwinga lawyer bonna n'ababadde bweru babawadde ticket olwaleero tebakkiriza MP kufuluma tosobola kufuluma olwaleero omulala abalala ababadde ebweru nga bakyalina trip zikyatambula bazisazizamu ne babaweereza ticket buli omu komawo Tuesday parliament egenda kufu omanye okujjula no bagamba ebooza efuuye n'okufuuwa bagenda kususpendinga rules zonna rules zigamba nti biiru bw'ogireeta ebbago limala ennaku at least 45 nga balinoonyerezaako n'abantu balinoonyerezeddwako nga lina gazetted naki naye bagenda kukola nze natandika okuwuza amateeka gano nga ndi muvubuka mutono akava mu ssomero Kanji bwe yaleeta amendment ku semateeka mujjukira Nkanji yaliwo ebiseera bya Minister wa Justice and Constitutional Affairs nga tumaze okuwangula omusango gwa Semogerero ogwasooka ogwasaza mu Referendum and Other Provisions Act Parliament bagireetere ebbago ku ssaawa 8 eri amendinga semateeka ne bakubirira mu ddakiika 3 nga bamaze okuliyisa nga bajjemu akawaayiro
akali kakwata ku referendum eya mwami Yoweri Kaguta Museveni ngolwena alemwefa kakati ku Tuesday kye bagenda okukola koti y'amagye yino ekomawo anti kyenjagala okulaga nti bwe tumala okubawangula kino kye twabawangula kati basala ntotto zonna okomyawo general court martial balina abakalamujja abawera 13,000 mu makomera era bagayi katugula amakomera abafulume balina abaana ba Nuupu ababuziddwawo balina obuzibu nti kati buli gwe bakwata kubanga general court martial twagikuba ekigwo nefa kati banoonya we babatwala tebalabayo kyovula bwe bakwata nti oba bakutte Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu Nuupu oba bakutte Chairman Nyanzi oba bakutte bano abavubuka be bajja bayoola kati baba wandagala kubanga tosobola bakwata mu kooti ya batwala mu kooti ya bulijjo tujja kusabirayo beiru yadde nayo tubonaabona kubanga bawo tutinyanjula ne Ingrid nibo bagamba tukyategereza mpapula za mweza beiru munaakomawo nga 25 bali mukomera yimbere gye tuli mbali eyo kakati nti te bagala nga bwe bakukwata wano general court martial erina okusiba nga tekuwa beiru ekyo kye baagala kubanga the right to bail eri guaranteed mu article 28 kakati ekirala kye baagala bagenda kukwata ne kusemateeka omulundi omulala bagala ku amindi gabano bakubuzaabuza amindi bali wano bagera ku UPDF Act naye bagenda ne ku amindi nga ne semateeka Museveni azenkya neggulu agamba nti ye tayagala kintu kya beiru era ne twali tutandika omwaka guno yeyisa mu bya PDM ebyo nakamba yo omuntu abye sente za PDM eyo lwaki bamuwa bondi lwaki bamuwa beiru ndagidde tebaddamu nayogedde ne Chief Justice ku bya beiru kati bagala kiteeka muteeka article 23 baja amending bateeke wakawaayiro nti waliwo abantu abamu abatajjanga kufuna beiru today eri mu byobote gye yafulumya etteeka lya Grace ibingira detention without trial kubanga kati kyekikoleddwa ku Dr. Besigye amaze week 3 no bedi Lutale ne bado babobiyanga ba Yasin Masheti sekitoleko n'abalala banji bali eyo abavubuka ba Nuupu nga bali eyo tewali charges kale Dr. Besigye finally bamulese mu court ya bulijjo yesterday ne bamugulako treason nibo mugatagataga omulala simanya kapiteni ola n'ebitafefuna katubuuza boba n'abalala bobiyanga ali mu upper prison n'abalala so wano wengambira mugana ngensibambya ze way forward bino si bya firimbi nti olinda tebampita tulinda zino simbaga nti Ssenjonyi tebampa baluwa tebampa kadi ate bangambye baagala gundi yeka uliriza wolaba abalwanyi ne baba tebakuyise uliriza neddaka nakuuliriza nze kamalirize nze kankubulire wenda abalwanyi ne baba Nuupu ku kitebe ne batali mpise wenda abalwanyi nga bali mu lutalo nze ensonga busonzi so nsibambi kyali kikakata chairman Nyanza ayinza okubuulira enaku 3 okutuuka kamanyi mwami kakoze olwo ebyama betwogera chairman Nyanza ali wano nesimu ava kubono gyenva omulago ono mulerwa ababaddemu mu kutabana abaana n'obanoonya nga bali babalimbye nsibambi abaddewa to whatever level manyi waliwo bitasoba kuba nti kimujja ajja kukyogera meya mubine ebintu obeerayo kati bana abaana ababulijjo bano beta ba foot soldier batategeera dynamics okulanagana okulina njana nkumbi ne Katonga oyinza okugenda obugenzi wali okuwa support yena abuuka bubuusi nibagamba bamututeka kaba kuba itategeera ki ne buno mulaze kakoze nenga ntola goli kakati ebintu bino tubirizikira Nyanza jagamba tisibaddewo oba omukyala zikiriza malirize nedda sigamye ntoyina rolo gyo playinze nekye nkugamba nti bino tubijjemu ebyogamba nti tebampise FDC najja nkumbi registered political party sister party ekitebe olwaleero bakirumbye bwa nga president taliwo bwabanga akyali president yes bwabanga akyali aveyako majja byonze sagala bigenda mukayanira bukulembeze era kyovola ba ne kavule ne mwalize nti oba nandala wali oba powa si fete tulina buzibu ebyo kyovola twatula nakena olaba koti order waliwo koti order ganti akena si president nze ndi wa walubiri ndi wa walubiri naye muluno olutalo twatuuka wali ng'akena yakola ki yaliwo nga sinza gamba nti abananga atake nanonye ekiwano bakuyise buyisi bampise no ne batali mpise naligenze wali olutalo
okujjako mu ngoba w'obugobi okungoba ekyo kiraba kiba kirala naye okulinda nti ninda firimbi ninda bampite wapi alinda lubongoya alinda napi lubongoya muyite wapi eto gogenda bugenzi kakale kati gweyita nsibambi lwaki mwite Sebunya tudde ku mulamwa kakati eriyo firimu ezannyibwa Chuck Norris era Chuck Norris tajja kufiira mu firimu ye tusaasira abawutuwuliriza bwe tujja ku radio kuno ebibuuzo babuuzizza byabadde sharp nga biri wano nti what is it exactly this what is it exactly that the system has against Besigye who seems a spent force politically. What does the law say about legislating against a court decision? Was FDC Najanankumbi left out deliberately, or did it just shy away from the opposition joint efforts? Joint efforts. Don't the messages vis-a-vis general commercial tensions call for national dialogue? Has FDC Najanankumbi failed to rein in on its MPs who seem to openly be in bed with NRM? Ebibuuzo bikulu bigumu. Edakika tukomyeyo kumpewo tukomyewo sebo kakoza tukomyeyo kumpewo sebo nyagwe ino muzindalo kakati oyadde banembaga nti ebibuuzo bituwadde bigumu era debate bijitutenga bwe bijitutte kakati ko amazima gali abantu babene bagala kumanya ebyo yes amazima embeera twayogeredda ku mulamwa guno nga bakasala omusango weeks bbiri sibaddeewo era nkomyewo tudda mu musango gwe gumu ekyamazima kiri nti gavumenti omusango gwinayo gwagikwata awaluma bannaffe batunulira amateeka mu bw'amateeka gaabwo era kyovula banga onaasoma kino onaasoma kino onaasoma kiri naye amateeka gakola era gabadde gatambula naye kino in fact n'etteeka lya court martial lyateesebwa parliament ne liteekebwa mu nkola gavumenti okujambula n'ogirekeranga ekutta abantu balina emisango beinako evidence oba beetalina beenoonyerezaako yali teyina kutabuti nabo bennyini bano bakimanyi olala Nsibambi agambye nti waliwo in fact gye babadde balaga batuuse n'okusaabulula omusango bo bennyini gwe baawangula nga batandise okugamba jaji gundi yagamba bwati jaji gundi yagamba bwati oba jaji omu yayogera ekigambo kwabo oba olutalo n'omulabo omulekera wakola ki waddukira obutakola genocide n'agamba nti musobola ogenda mu parliament ne mukyusa amateeka ne gadda mu layini endi era ne babyogera ebyokukola babyogera lulina yakozesa ekigambo nti Nalunga bwe yafumba amayuni ne bagweya n'omuki n'agoya ne bagweya n'amayuni yagoya amayuni ng'ayagala oku Nalunga bamutenda okufumba n'agoya naki n'amayuni bo bennyini bakama bafaabo ne batulekerawo omuwatwa bo bennyini bwe baaleka omuwatwa oba yali omu yakyogera gavumenti awo yalabira walina okutambulira nti ono atugambye tugende mukyusa amateeka oba mugifuula ki naye nga esobogende mubage amateeka kubanga tulina katugambe abantu betwatwala mu kooti eyo mu mateeka kuba etteeka balina abuludde juzi naye eriyo abantu abagenda mu kooti eyo mu mateeka toso agenda Kisangani noga nti eno gye bawambyewa ekivu noga nti gavumenti empya bwezze abasibe bonna tubatadde ekitegedde waliwo abavunaanyizibwa emisango
ate tukimanyi bulungi nnyo sigo wakuba medisereko goba kuba bomu wano ku gundi ku Parliamentary Avenue tebalina bye bakwata bali goba kuba bomu walimu egundi erugogo kati government bebe ina abantu be batyo yonga masomoji ng'abantu bayingidde bw'oba ogenda muyikira toyingira mu gavumenti tosoboka kuyingira mu magi era bo bano mu mateeka ge bagamba nti era obeera civilian kyenjagala kimu kyokka saa kuyingira muteesa budde bwenja bukwongera yes gino emisango Lord Major treason ne murder yes baso bivunaanira mu kooti za bulijjo etali kooti martial okay bakiba kisoboka yes naye gavumenti yasalawo ne bano boyogeddeko abeerugogo tabatwala mu kooti martial batwala mu kooti za bulijjo kyekigaana kino ekigaana gavumenti yo ne security yaayo yo yesalawo kubanga nakiri kibadde mu mateeka ate omusango gwe gumu ate nkugambye gavumenti yesazeewo buli kimu kibadde mu mateeka etteeka erisaabulula bajaji be basaabuludde kooti martial naye ng'ebaddewo mu mateeka bajaji bagambye batya bajaji bennyini be basaabuludde kooti martial naye ng'ebaddewo mu mateeka Jamiru mukulu omumanyi bimanyi nga bw'oyogedde ogambye nti eriyo abalala babatwala mu kooti za bulijjo ezaffe ez'abacivilian abalala babatwala mu International Criminal Court abalala babatwala mu bakoyero kakati gavumenti yo yebadde yesalawo kubanga kiri kibadde kitoobero kyayo ng'erina options okutwala mu kooti martial okutwala mu kooti ya bulijjo bakoyero okutwala mu International Criminal Court kakati gavumenti nga lesobola kutabuti bantu lwakuba waliwo ekifumbibwa nga kiri ku Dr. Besigye fena bwe tusaasira mu bulamu bwe tumusasa kubanga kakati gavumenti yemulina si Kasulu yamulina kati gavumenti ekola kyesobola ye nyini n'agamba n'okugamba netaddewo omuguwa amono hunger strike oba nfanfe ye nyini nga yakisazeewo era amawulire kansolo kwago wano Lord Mayor yeyagalise n'agamba yasazeewo n'okuva ku ki kwedima obutalya mmere so n'ebifaananyi betulaba byebya Dr. Besigye abadde ku hunger strike era tubisuubira okufaanana bwe bityo kuba yennyini yakikola ki yagamba nti nze ngugubye kakati gavumenti esala entotto esala amagezi abantu bonna kugamba si Besigye yekka n'abali mu kooti martial abalala bonna basobole okufuna obwenkanya nga batwalibwa mu kooti ye kooti gavumenti bati caucus omulimu gw'erina enkya gwe yakoze gwetandiseeko okuza kooti martial bakole ekyo bajaji kye babagamba Supreme Court kye babagamba gobera ky'abajaji 92 abakkiriza samateeka 92 abakkiriza anti babagambye samateeka 92 bajaji babagamba nti ne mu kooti martial oba mu disciplinary court yammwe muteekeeyo balooya abaabisomanga balukwago sebo katono nnyo kakati obuzibu obuliwo obanga bambadde uniform naye nga balooya obuzibu obuliwo basobola okuba obwenkanya kyembadde njogera mukulu Kakooza gwempa ekitiibwa era ne gwenda londa kyataategedde bw'oba tewasoma amateeka nawe w'ekitiibwa ku magezi g'olina tosobola kitegeera yalowooza nti omulamuzi bw'agamba nti bali tebalina busobozi kusala misango gino kubanga tebasoma nga gwogenda okyusa nga ateekayo abasoma si ye gist ekugambye recommendation gist erimu oyo ali under who independence yaba yasoma na muhozi ayagala okuba Kenya ayagala okusiba abantu kakati ono abata mukulu tomano oath gye batekinga nga bagamba nti allegiance yaabwe nga bamemba ba General Court Martial teri towards the law eri towards the commander in chief kakati ebyo byonna babyogera twabisoma wano ffe wano basatu bana balo emuli bana ali mu parliament obutereevu uno Yusuf Kakensa mu mateeka eyagasomesa n'agakola etteeka gye balitwala
etteeka balitwalawa mu parliament kakati era oluleta biiru eyo olunaleeta biiru eyo mukadde mutamani wange ono Nsibambi alina obuyinza era byonna biri mu ngalo ze okuwandiika ribato okuwandiika ng'awakanya oba ng'atereeza etteeka libaleese okitegedde kibeere ku likodi si byako era akiwandiike owayagala akiteekere mu mawulire agambe nti parliament nagiwadde amagezi ku kino kubanga bino bye bakoze is not an event. There must be a process. Waliwo okubaawo okutetenkanya ne Lukwago akimanyi era naye yamugambira mu kooti Chief Justice yennyini nti gwe Lukwago omanyi ekyokola bino byonna betusaze namugamba musoba konze soba kugambye balinga banyumya balinga banyumya ne kashayindoza banyu kyenjogedde gwe Lukwago kimanyi omanyi ekyokola kakati abantu baffe baleme kuwuddisibwa nti ensi egenda kuggwaawo era tufudde era kati byakufa byagenda mu makomera tukimanyi ekigenda mu maaso kyova olabanga mukulu Lukwago Lord Mayor alwana nnyo okulaba nga n'abenajja nankumbi babadde asindisa oluti ate abeetaaga ekavule bayimirire waawo balage ensi si byabwereere biwanvuko bino obisirikira bonna bwe bagenda okutambula badde wano ewasegirinya teyayogera kukuziika nti twagala tuve wano nga tuli muntu omu tutambule tuyingire State House tukozese n'ekyasegire ekyo tuyingire ffenna tubirinze bye bafumba mubiraba tugenda mu State House tyabyogera ate internet erimba simanyi YouTube simanyi byonna tebirimba mwabiraba biri ku record temwebase government esobola kutunula butunuzi bwetyo ng'eraba abantu bateesa bateesa okugivundula okugisuula okuwunzika entamu yaayo okugibigula basekete gavumenti egwe emisana ate ku likodi mwalina kakati gavumenti nayo eraba ebigenda mu maaso era bwe bamalira kino basaba neranja nakumbi bagatteko bakulule ekintu anti baga nti wano ekawempe nga State House eri Kinyana Mpindi tuyingidde Lukwago nali mukuba ngatu ziyingira mu State House agenda kuba State House yawa iyi nakasero kali tetubasaba abantu baffe yenze tubeere bakakamu gavumenti eraba tubeere bakakamu bagamba nti otega akasolo kakola ki kalaba eno ekkubo lyebakutte lyettuufu Lukwago wiiki ejja afuba okulaba nga Dr. Besigye ava mu kooti ko bamutadde mu kooti gyabadde asaba ate naye tumwebaza Lukwago nekoli gyabadde asaba bulijjo ate ne gavumenti yawulidde ne gavumenti yagambye fayiro zonna kooti yawulidde fayiro zonna bazitutte mu civilian court bwe batugambye fe tutwala bigambo ku floor ya parliament ogera kitereeza ku floor ya parliament government chief whip Luzana deputy attorney general batugambye ti fayiro bazitwala attorney general bazisunsula bazitwala akuli kudi yagambye nti ntifuwe fufululu ne Dr. Besigye n'agamba nti olw'okuba kati bandeese wano n'ebya hunger strike mbikoze eki bivuddeko kakati ffe tubeere bakakamu parliament eteese gavumenti ereeta ebiteeso parliament eteese emisango gibeere mu kooti gyebaagala ayina obujulizi asaba beyiro agisabe Lukwago asabe beyiro yani ya Dr. Besigye era tusaba nti ajja kuba successful kakati wano mwe nakuba enduulu naye nja mukubirako enduulu nga Dr. Besigye afulumye ne bano mutabani Nsibambi mugende mu parliament musunsule amateeka mukole ekyo gavumenti kyebasabye nakasabira Kayihura nga tuli n'owekitiibwa ne balooya mu meetings ezo ng'aga nti Nsibambi badde ngenda kusiba ne mugaa nti agamba Kayihura nkunoonya
nenga tebana bakunsiba mukama wo agenda kusiba gwo kusooka nagamba nga ate nga bansibira ki ndi law abiding citizen ne bamutwala mu General Court Martial kakati nsabira owekitiibwa Kakooza nga nensi nsaba munyambe kusaba ne kojja wange kuno yawona kulwamabaati bamalo batwalako eyo bwe bajja okutegeera ekyo yawona olwamabaati kubanga boogera baseka bakimba tebamanyi kitigenda maaso Kakooza amanyi baganda bange bano mukwano gwange olukwago nensi bambi amanyi bw'oba oyogera ekintu mu bantu nga bakiwulira gwe tolowooza nti baba tebawulira nabo bawewula ne balaba kyoyogera oba mazima oba si mazima ne basengejja you see ekizibu kye tuyina wano era nze kyenenya ne baganda bange bano at least ku 10 mwogereko amazima ga 20%. Omanyi w'olugambo mulungi naye kimutta aba ayina information naye n'agyongerezaako okuwaayiriza ne kyonoona ekintu. First of all kooti okusalawo bano bagenda ne baga nti omusibe waffe tateekeddwa kutwalibwa mu kooti y'amagye ateekwa kubeera amagye yagawummula amagye yagawummula bakigenderawa eriya lya piiru erinya lya Besigye tibangamu omusango gwa bonna ye principle okay fine okitegedde bulungi bajjaji ne baga nti omusango katugusale twawulewo ki enkaayana ne bakola ba militant nabeera nga batwangire mu kooti y'amagye nabo bakyako okufuna obwenkanya nga article 28 bwekola ki bwegamba ne ba civilian ababa batwalidde abo nabo bateekwa okutwalibwa gye bateekeddwa okukola ki okutwalibwa kakati eyo process katono bagamba n'abamagye nabogulako uliriza n'abamagye be bagulako capital offenses court martial teyina capacity bowser n'abo abamagye that's okay that's kyentegeeza nti kubanga categories zalinga 2 oba 3 timulimu ababulijja abali mu court martial n'abamagye bakola ki banyigirizibwa basaliwo omusango kubanga bakusalira tokola ki tofuna apiiru ye article oba n'obutali bwenkanya ola naye bamuleese eno exactly kyenkugamba nti kakati bwebanga kooti yasazeewo civil liberty ne military liberty ne baga kati mukole bino onalebo Kasule byabadde annyonnyola kakati bali mu kubikola bano bagamba nti nedda muluddewo angiride wabiwulidde Hamson Obuwabi yarangiride wabiwulidde yagambye nti bakomyawo akawaayira akagamba nti ba civilian bajja kukozesebwa mu General Court Martial ekyo ni principle eyo oligi yagambye ratio dissidendai principle ya judgment egamba please oli yayogedde bibye oli yayogedde bibye omanyi kino kye mbagambye nti baganda bange bano ab'amateeka baleke bano kubanga ebyaffe bya bulijjo okimanyi nti Mao minister wa justice yayimirira nti kyabuswavu nnyo munamateeka okuyimirira n'agamba nti kooti yasala omusango kwabo abaliyo si bwe yakyogera ku fulum si bwe yakyogera olwo yagamba n'okugamba nti yabajeereza kati tukwate byani anti kyenkugambye nti tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi si bwe kiri tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi ate kati nkooti nze bisi yabyogera yadda wali ng'awoza dikuri ojogera ndi yagaa nti bano baluddewo okuleeta dikuri mu constitutional matters awo nawo nja kujjawo Mawo oli gwe twali tumanyi nti yali brain power ng'oyogera ku tuleke Mawo tudde ku nsonga minisita mumuleke ekirala bano gye batali bagenda ne bakonjera yagamba Mawo yeewuunya looya wa Besigye n'amala weeks 2 bakita decree nagati musajja kyuyo looya wa Besigye yani tuleke okuleeta Mawo wano mututaase kakati nzija bano message yino njiina wano okuva eya caucus bano bibogedde okumanya balimba egamba nti all NRM committee leaders ani aweereza Brandon chief whip government chief whip kubanga mu constitution yaffe ya party
government chief whip abeera chairperson Ezebo. era kokasi yaffe mweri mu structure ya party nti buli ekikwatagana ku nsonga ya parliament tunaatuulanga mu kokasi yaffe ne tuteesa ntukubaganya ebirowoozo era yino message egamba all NRM committee leaders and NRM members of parliament currently out of the country babayita for consultations as a leader to consult leadership of parliament wishes communication all NRM MPs currently muje for a special meeting kokasi buli twa nti buli week oba buli mwezi tujja kutuulanga mu olunaku Eddakiika zino ziri 39 ezakayita ku ssaawa 5 nyongera okwebaza ku bantu oli muza muliro gye twatandikidde tuli mu mateeka balwe bali babiri wano batunyonnyola byonna ebiriwo n'omulamwa gubadde eddembe human rights ate ne demokrasiya n'eddembe ly'obuntu wadde omulamwa kulwa nyonnyonde balina omuzinda Kakooza James mbadde mmalirizayo nti baganda bange bano boogera olumu tebabeerayo ne boogera ebintu ebisasamaza naye nga si bituufu ti akolo teyabaddeyo anti kati nzija kati kokasi ffe waffe bwe tutuula bwe wabeerawo abakyuse abalabye omusana tubaleeta mu lwatu katonda le bonsi bambi ne katonda badde nnoonya mukulu Kiryowa kukiri 91 actually ekyo nekimubuuziza kamuze atone geno tiyesebo nkulamusiza munnange nange munayamba lamusiza nnyo jabaleko ssebo weereza n'abatuuliza bonna mbalamusiza erinnya lyange nze Medi Nsereko Ssebula nkulamusiza yesebo nkulamusiza nnyo Medi tubulaŋŋanye naye ensonga eriwo eri nti wotobadde nemanya oli muwuliza wa palamenti yaffe lawyer Lord Mayor agambye nti gavumenti ssemateeka ya gavumenti yo yagiwamba konze kambuuze atone gino nebino esebo kakati wagamba mulungi ssemateeka bagiwamba naye ng'ali ku yagenda mu kooti n'awoza mu kooti yali ku radio yayogera atambula ate ssemateeka bagiwamba batya ssemateeka weeri ekituleetera obutategeeragana always nti buli omu ajja kulaba etteeka engeri gy'alikola ki gy'alirabamu kati nze bwe njiraba sayidi eno n'agiraba sayidi eri bwe tuba nga tetukkiriziganyiza ku nsonga ng'eyo ng'ate tugenda mu kkooti ekola ki okututaawuluza era bwe tugenda mu kkooti okututaawuluza naye tugamba nti kino kye kituufu entegera y'ono y'entuufu gavumenti ekikkiriza neekola nga kkooti bwegambye era neebanga etutaawuluza ku nsonga eyo era mu kubaganya ebirozo bagambye nti kkooti y'amagye yava n'emisango gyonna egyali gyonna mifuuwe fufululu kati ate mukyagenda nagyo mu maaso gavumenti bakitugiwabula kati gavumenti kkooti bwe baali bakusala omusango ogwo article 92 tegamba tokola tteeka ndigenda kukyusa ki kkooti kyegambye okudda emabega kyebayita retrospective legislation okuba nti no kkooti bwebanga yega tokola kintu kyona tugenda kuwandika tteeka ligamba ndigenda kikola okuva emabega ekkooti tegamba amafo nti tokola kino naye kkooti bwegamba nti ekyo tekikola mu ssemateeka era tokikola ogamba nti kkooti ebeere kutaawuludde nti tokola kintu ekyo kati gavumenti kyekola kkooti yatugamba mugende mutereeze etteeka eryo ikwatagane ne ssemateeka kubaffe mu ndaba yaffe kkooti yagamba nti mugende mutereeze etteeka yes kkooti bwe yatulagira majority yagamba etya nsibambi ono yena kyagamba yagamba etya nsibambi atone geno kkooti kitubulire mu majority numbers kwalina appellate court weekyogerera appellate court yagamba etya anti eno appellate court olina kutunulira majority totunulira minority kakati mu majority abalamuzi majority bakyogererawo ekyo kyogamba kkooti bwe gamba mu netteeka eryo provision eno si ntuufu negamba kkooti y'amateeka y'amagye engeri gyekolamu ebintu teprovidinga for fair hearing naye genda otereza etteeka okole fair hearing court eyo yennyini yagamba military court is a subordinate court genda otereza etteeka make it subordinate abantu basobole okwapiringa okugenda mu court za civilian ekyo tewakiraba mu nsala y'ekkooti sebo ey'omulamuzi omu no you know bayina mu mateeka tulina kyetugamba kyebayita lead judgment
you read the osoma amateka judgment zonna never lead judgment kati bali bagamba lead judgment guy we agree with the position of the lead judgment never gattako we agree never gattako that is what they call a lead judgment kakati lead judgment osoma and osoma judgment zonna zagamba munno you need to make provisions for fair hearing zonna kakati odebasi bambi abuuza ani yagamba kutwala file wa DPP mu majority court yagamba transfer the matters to the civilian courts we're transferring a criminal matter mu civilian courts civilian courts under article 1 musoke mupulize article 120 omuntu yekakkirizibwa okuwoza omusango gwa criminal mu court za civilians ayitibwa DPP that is article 120 yes sir so bobera ngo ina any criminal matter eya government ekolebwa DPP yes sir so when transferring files to the high court nentegeza DPP nti zino files are criminal matters they have been transferred to the high court what is the problem with that what wobuzibu kyao already man na kyada kubuza mukatono mukuru kiwanuka ogenze n'ogamba nti mugenda maaso kuteeka mu nkola court kye yabalagira of course kyali main judgment kiyinza okuba kyali advisory nga baba wabula obita no njagala no kisiki ekibuuzo ono yali justice ogambye lead judgment eya justice Owinyidolo chief justice naye chief justice yomu ng'akulembedde mu Supreme Court musango gwa mama Mbabazi mu 2016 yabagamba mutereze amateeka g'ebyokulonda mu jamaje mukole kino byonna nabirambika bingi n'okutuusa kati tobikolangako lwaki kino kipapiriza lwaki ebya 2016 tewabikolako kino ekyamaje kyopapiriza kakati ulira lukwago give me advice I take the advice njiwuliriza nenjikola nenjiteeka mu nkola njagala ombulire kiki ekiri mu mateeka agakwatagana n'okulonda ekitali mu mateeka kati no kubanga ogambye nti twabiteeka mu nkola njagala ombulire nti kooti yagamba kino tekirina kukolebwa nga naye kikyali mu mateeka okay sibo atujinka olukubanga nti olina gyolagaka olina akasembayo alina gyalaga nti abalala ababaleeta ddi abasigalayo abakola ki abasigala kubanga kooti Dr. Besigye kale ye bamulese mu gundi mu kooti naye mulimu abalala abanup bangi abakyaliyo waliyo abalala abakarachuna bo babaleeta ddi mu civilian court oba balinda teeka mu malekole epya. That is exactly where tategeragana bulungi twabagamba luli nti tukunganya files twabagambye bakwate files zonna bazitwale gweke nyini gwe lawyer noga eya client wange mugirete kati osegera ne baga nti okay mugitwale. The process is ongoing. The one thing that ochoyina okumanya ntino bwe tubanga tukola ebintu bino lwakuba nti oyina client wo we have to do the things properly. You have to do everything properly. Even those ones tugenda zireta and the process is ongoing. Singa wasomye the document ku bintu byembadde nkola because wabadde mu court you would have seen the steps we have been taking. Osegera kakati bungama muno tetulina tetukoze nga naye ebintu byonna byembadde byetubadde tukola nga government mbirambise mu baluwa ne mu bintu byetukola meetings ezibaddewo what has been happening kakati oyinza gama muno ebintu ebikolebwa mu myaka 5 nina bikola mu lunaku lumu. You can blame me okuba nti no I may be slow naye kyogamba mu tetulina kyetukola that is not correct. Sebo atuliyingira kwebaza mukama wange webalinyola eddala genda okola emirimu kale sebo. Mwami Rukwa omwami Nsereko kati obiwulidde nkugamba nti ffe bwe tubeera mu caucus tubeera nga tuli mu lutuula olugambye nti buli mwezi
ffe enkola yaffe ya caucus tutuula tukubaganya ebirowoozo ebigenda okuleetebwa mu parliament. Owulidde mu njogera yaabwe nti kooti yabalagira baleete ssemateeka bakola amendments mu tteeka lya UPDF. Akati bo kibali mukola bo kibagenda okukola ate nijaka kibagenda okukola. Kakati njaga kwagala adina deka kun distracting akuba professor Nsibambi mukwano gwanyu toberanga bali abali mu wino market tumalize se kuba bera kuwulirizaako ogamba babo wino baziza gwaji baba tu boboli mukatale oli agamba kakoza kalenge dani kakati ogenda kubeera mu parliament etteka gye baleeta ogumulimu gwo ono atugambye nti bagenda ogumulimu gwe ekyokubiri si kituufu nti bagenda kuleeta etteeka erikyali nga bwagambye bakyali mu draft nti ku lwokubiri bagenda kuleeta amateeka tikisoboka balina okumala okuteekayo biiro emala okulangibwa bagende mu consultations mugende mu committee stage ezivaayo zonna mu committee ekola ripooti eryokugireete kyabulimba ku lwokubiri tebagenda kuleeta eryo tteeka bano kyebagamba mu ku lwokubiri kijja kubeerayo balimba kyenkugambye nti kakati baganda bange bano ebintu ebimu babitwala mu speed ey'amaanyi bafune kye baagala naye ng'ate ebintu ebimu byakukwata mpola njagala nkubulire nga nvaano ku muzindaalo nti ekintu ekikwatagana ne gavumenti ate nga kikwatagana ne security si kyekintu ekyokuzanyiramu si kya speed olina okukyetegeeza nnyo kubanga olwaleero toyinza kumanya yes bano bawoleza nange nzikiriza nti Besigye baba mukutte bamuleete mu kooti bamuwe fair trial bwabeerawo ekizibiti ekimukwasa ate niyo gavumenti ekyasinze bano bagamba baganda bange nti tewali mateeka tewali rule of law lwagagamba tewali rule of law yasinga NRM tewali baga tewali rule of law tewali naye buli ekibaawo baddukirawa mu kooti mu gavumenti baddukira mu gavumenti tweyanzize nnyo eddakiika zino si nyingi ezibulayo okukolesaawo 6 nenkwebaza okuba nti badde muze mulungi nja kwebaza atone jena tuwadde ku budde bwe nalunga saabalungamya wa gavumenti sawa zigenda kubeera mu katogeza okuva wakati tulide prostate margin ajudde ebirungo muri vitamin A vitamin D ne E ne bitu ebikuwamanyi kuyita mu lunaku abaana ba prostate margin bawumirwa omugaati ate amasavu matono agamuli mu kiyamba omutima gwo okukulanga mulamu bulungi. Prostate margin si wakunoonya ali mu maduuka gonna supermarket zonna gyali gyogenda kugenza mu maduuka gonna ojja musangawo. Salaka stress DFCU ekugambye ofune loan abaana badde kusoma bagise sa stress ne DFCU this back to school ofune loan omwana de yasome era gama kyama genda kutabira kuli okumbira DFCU ofune musawa ajja sawa teziba nyingi ojja kuba ofune milioni 2.5 DFCU ekikozenga ekikozenga muzadde okulaba nti omwana afuna school fees addeyo asome kyekikuluma mugongo eggonero lino weeriri batwanjula eggonero ery'omugongo kwata luguudo olugenda ebombo tuuke Kawempe vam tunoonya awali Equity Bank gy'oboonoonya ojja kulaba bannaffe nabawonya omugongo kyekyaseesetuka magumba discs oba naabuzanyi ebinywa magumba galina mu binywa gukuluma nnyo kati wokuna we wali bayitawo ku tuka Equity Bank ne bangami bakubire ku simu ng'obuze 075 19 3300 oba 076 5 58 35. Kaka kusimu kabule kwa simu. Hello. Mendi. Wanji. Webale kuweereza. Kale sebo. Charles Rubinga mbera na mungona. Yes sebo. Ndabiro omulodi. Omulodi wali. Ne mukulu Yusuf mulamusizza. Naye bwana Mendi njagala nkutegeeze ekintu kiri kimu. Betutafune bantu nga ba Lord Mayor enseri bubi. Lord Mayor nkusaba toko watosa mukono kubanga ekyamazima okoze omulimu gwo. Honorable Yusuf Nsibambi muyambe Lord Mayor akugambye amulwanyi w'obalengera tewetaga kukubira simu jangu obuzibu pono yakuteekamu embeera naye sigala ku mulamu nga bwe wali mukama abasaasire kyazirengera mu powa botadde bw'embeera. Hello. Webale kuweereza sebo bale kuwuliriza ono mutyabayizaaka munakibiina kya National Platform tuli mu kiyongobero owulira bino nga maka ga president waffe nago gasaliddwako tusabire Kyagulanyi Center mwali mu kaseera kazibu naye mwami Medi Sereko Sebuliba nze bwe ndaba ebigenda mu maaso enkya ngenda akakola okulima ku bijja by'obote mwetondere
nti bannayuganda tusonyiwe twakunyigirira bwerere bwe twalowooza nti tagenda kukola nga ggwe ate talina njawulo naawe enkya ngenda kokolo naye mu byonna mwami Erias Lukwago nze ndaba nti bwe tulaga wazibu nnyo singa tunaba tetusitukiddamu kwekwata kitole kubanga mwami Medi Sereko Sebuliba kooti maaso nga maliriza tebaddeewo myaka 3 n'amabega kooti maaso eri mu myaka 30 nga weeri era tetwagirinaako buzibu naye mwami Museveni okuva Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja atwalira mu nkwawa ze n'atandika okusibirayo abaana ba Nuupu bwe bwava nolwekyo kooti maaso yalibadde talina buzibu naye mwami Museveni agikozesa okusiba abawagizi ba Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yamulina okutesa nkwawa ze n'abawagizi be nga wazaakola nolwekyo ngamba bannayuganda mwami Gundi Sebunya bw'oba otega amaggwa bakola gye gadda muwagire kooti maaso naye bujja kukya lumu Museveni bw'olaba Besigye yamujjanjaba ng'atuteyo gwe Bukenyi mwami Sebunya amukuutira akasingiri bujja kukya ku makya ngoye kiwanuka kirowa kiwanuka mwami Museveni toyanziza nnyo toyanze hello muganda wa webale kuba Medi kale sebo Davira James Gwevo mtokengera stage yongera muka speed sebo Davira James Gwevo mtokengera stage muna kibina kya National Unity Platform kyonna mbude nayenze kinali nkidde Medi kiri kimu ogenda okuwulira nti kooti yasazeewo imama maaso kooti ezo babizze mu civilian kooti ate ogenda okuwulira nti ate NRM etudde basale empenda ezokuwa maaso kooti maaso amaanyi ekitegeeza ki byo binaakolebwa mu mateeka yo NRM tejja kukkiriza kubanga jjukira n'ekitongole ekiramuzi nakyo tekyetengeredde ekiri civilian bajja kiwa buwi biragira tekugenda kufunamu zebazira olunaku olulungi Lord Mayor aggalawo tugendese ku lwa banno abamu ku by'amasimu mwebale Charles Rubinga Isaac Mutyabano yasembyeyo solo emanya sigawulidde bulungi naye Bazira James Bazira James Isaac Mutyaba agenze n'agamba nti baddewo ebbanga nga tetujirinaako buzibu tukibaddeko n'obuzibu okuvira ddala mu 2005 okutwayingayo ba civilians eyina kuba disciplinary committee nga bwolaba law council ya Gundi owesaba n'amateeka nga bwolaba medical council owesaba doctor nga bwolaba police standards unit nene bweyina okubeera kakati nze first convict civilian convict nze n'alaka mu general court martial 2005 nze n'alaka fe ba civilian bebasooka okusingisa emisango Dr. Besigye yegwe basooka okusibirayo mu 2005 ne tulwana general court martial okuva olwo katwa emyaka 2 nga tulwanagana nayo ne tugende maaso bano abagenda ekisembayo bano abagenda ku Tuesday okola ku eriyo liri Tuesday mugenda kola ku naye mujja kugisasulira enkya fenna kalango katono nnyo enkya fenna tuli ku kasozi ekibuli era omulangira wadda wampereza obubaka wano tegeza abantu bawumma enkya duwa ya muzana Sala Kakungulu mwenna wasiramu je sawa 4 ku muzikiti ekibuli yongerezaako obubaka kinkakatako wadda muzukulu wa Kakungulu ekibuli kulwa jjajja mbuga bannange fenna enkya tugende tuweese omukolo ekitiibwa kulw'ekitiibwa ky'ennyumba yaffeeyo mu umma ne mu ggwanga lyonna Ssaabasajja Kabaka awangaale olutalo luyina okugenda mu maaso nga tuli kitole oyina kyogamba ntumalize bannange Lukwago kyaga nti baleeta etteeka ku Tuesday tekisobeka katulinde rules of procedure za parliament ziri clear okwameninga etteeka nga kooti bwe yalagidde you must put it in a gazette katulinde ekyo si kituufu fe ababadde mu kukasi katubabuulire baleke kkonjera kukola ebitali ku lwokubiri ndi wano olimbuulire wetteeka linajja olunaku kyekikulu oba banakireeta etteeka lijja katono nnyo tuve ku lunaku Lukwago lwaliko etteeka lyo lijja kubanga kooti yabagamba kooti yakyogera dya nti kagamba kutya akagamba nti omuntu akwatiddwa n'ebintu n'ebyamagye n'ebyaki ebyo byonna omuyeekera oba ebyo byonna kooti negamba akakawaayiro tekyogerangako basebo ne banyabo baleme kutulimba tekyogerangako bwetyo amendment egenda kujja mwe mugireete ku lwammwe naye nga si kooti